Nano obuuzi bungi bwenyumya nenyumiza bakyali bange mama lwaki tunyumya ku TikTok ngamba nja bunyumya olulala yaman naye nga ki ekiriwo mukulike yabadde na mugongo kubajulizi kristo leka kunywako n'abantu balage feesi yo wano bategejo lyayiranga ajja okuddaako bayinza okuddaako ne balowooza nti ndi muddugavu nyo champion ate oyambadde na black no naye wetulinawo lights nyingi lights nyingi so naye nga bakono mwebale kubeera abantu balungi abalabaawo abantu nga bano betwala avudde mu mwanyi nga betwala n'abagenda mu mwanyi wabudde mwanyi ng'akamwanyi gafuusa akamwanyi neŋŋamba nze nali bize sijja kuteekayo byange ebyaddala mulo bwekiri ekitegeera ate omanyi buli kintu ekibeerawo buli kintu kibeerawo abagezi bafunamu lesson si bwe kiri wera Dokita wagwandea ki ekigandi tewali dokita banaye ndi musanyufu okusisinkana ekyo kyakabi anti baddawo leero netuddawo ne bakyaliba nga bwotulaba abano bonna ne tiimu yange wano njiraba dokita mukwano wange Kingston nanga nekamye twashobera ku TikTok live nemuga TikTok live nzinyumeyo kinagamba bwe gendo nyume mukono abantu wetukube mundu ne ba Kingston abo dokita I know naye mundu era mukuba ntuufu kakati olaba ye dokita nekimugwire mu nakyo kyeyogerera nabo bakiraba era siganya abantu badde mulevuzi balakoka ate kamiliyoni bamukompera ne badda mbiri obugagga bwa music bwe tuyina ndi mugagga mu music kitegeeza nti no obugagga obulabika obugagga bwa sente oli akaya n'agamba nti oyo alina sente naye nga alina kumala kuzijjayo koleki ogagga sente nzirabeko ti aziina naye kakati zibakamyoni wakabiri tojjaga nti sooka ojjayo talenti yo tulabeko yayogerera kituufu naye banange dokita fe nga tiimu lyonalandi ame tukwagala nnyo nga bwekiwulira mbalaba okwo bakyali bange ba ani mbalaba mwe noye abantu balowooza nze siina budde bulaba bino benimba mbiraba kituufu onna nebiriimportant nikolaki bambiraba netulakoye nti naye nga maani mwebala nnyo balyonalandi ame dokita gwasinga kyesinga okubagalako nti bwe temuvuma bantu tetuvuma abantu mukumo waki jasi tubalambika abantu tubalambika bulambisi mukube tuufu okitegedde ati kati abantu bano babwewalogambe yaga nti bannayuganda balina embeera biramu mwakaibiza ebyafaayo ze tuyina mukeberanga ebitwezamugibinemiraga yesebo ebintu byonna ebisinga twabikola bro byonna ebisinga bingi kyoba nti no nebirala kati tubalewe ti tukoze bingi nebyakasemba okwera badde last week yesebo abantu bamu nga bakomplaininga nakadda ne bagamba kamilini ekikulu kamilini abeera nnyo abeera eri abantu byeboogera oluusi babituufu naye balina okonsideringa ebintu bingi nnyo abayimbi abamu abategendeyo gimunsajju nga nti kamilini abeera buli wamu abantu tebaagala bala kwati babanyumira dokita tukibagamba tubagamba kati abeere mu nju nga yebase oba kati nze nsanyukirewa nsanyukirewa oshigera ate nekirala abo abayimbi abalala mutalaba kutayimba eyo gyembeera oba gimugana kamilini abeera mu bbaala oba abeerawo tebabayoyaayo naye kati nze mbeerawo olinaga nti kamiliyoni bakuyoya wano nojja noyimba ali and besides sikyazunga nnyo mubifo ebyo sikyazunga nnyo ebyo byokka ate nali sizunga obula nange ng'omunna byemangizaako okukolaki okunonya mimuyimbi nabiosegede
kati fe dokita tugenda tuteekayo videos omwana ave oba Kongo nakugaba naye dokita Jadi ne tubagamba ajja nga wano tutofunyira muntu ali mu Uganda akuya nenga eri ewala gye batasubira natuuka nga bayayaana Kangwe ekyokulabeka ekirala nti nyimbi olusibu myaka 25 yesero alulira lwaki abantu abawakana tebayimba Luswayiri lwaki oba batigenda Luswayiri tunawo batandika oddume abantu banawo abayimbi beetumye mu Kampala buli omwana wani ya space mu Kampala buli mu Kampala anyway navyo kumacha navyo kwano navyo for example omanyi sisi nini omanyi sakata omanyi wamanyi ikiye manyi everywhere mwaba bro esawe tu sabayimbi today fe bamanyi wewe today atutuze ngi neto etumye wanosi manya wali ogundi mwabala bamula bitambula bitya kati mundabe ya dokita tubaga bintu bitambulya ddala bulungi tubagamba dokita yakubanga tewali TV tewali social media still nakati akyaliwo mwetemu mutya ne ati kati muna abantu omutebamanyi nti waliwo kuba nti no tewali social media ni advantage kati abayimbi ni advantage on social media nebaganyi osegedde